Nkwaniriza nate ng'omukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe. Updates omukulu Derrick Nyeko ow'ekibiina ekya National Unity Platform yalabiseeko nate ng'awa abalonzi trays z'amagi nga buli mulonzi yabadde aseeterawo trays z'amagi eziwera. Tujjukira bulungi nti Derrick Nyeko gye buvuddeko yavaayo ku mukutu gwe online n'awandiika n'agamba nti tajja kuddamu kwesimbawo 2026 era ne yeetondera abalonzi be abaali bamulinamu essuubi nga bamanyi nti omukulu ono tajja kudda wabula omukulu ono Derrick Nyeko yalabikako nate ng'ayita mu vetting process era bantu bangi baali beebuuza ekituufu ku mukulu Derrick Nyeko oba anaakomawo okuddamu okwesimbawo oba 2026 ajja kuba nga alekera abalala okuba nga beesimbawo mu kitundu kye. Kakati Derrick Nyeko nate yalabikako nga yeebuuza ku balonzi be, ku mikwano gye, ku bawagizi be ng'abeebuuzaako ku by'okuddamu yeesimbewo 2026. Wabula ekisinga okwewuunyisa Derrick Nyeko yalabiseeko ng'asitudde tray z'amagi ng'agabirira abalonzi abo abaagala okuba nga ate bayagala okuba nga bamuwagira mu kalulu 2026. Kakati omukulu ono Derrick Nyeko ye yasazeewo okubanga ku mulundi guno agabirira abalonzi ebyokulya eby'enjawulo nga mwe muli amagi n'ebintu ebirala. Tujjukira bulungi nti enkola eno si yasoose ogikola. Bannabyabufuzi ab'enjawulo bazze nga bagabirira abalonzi baabwe nga babawa ebintu eby'enjawulo, nga babawa ssente, babawa sabbuuni, babawa ssukaali, babawa transport oluusi nga bannabyabufuzi nate balabikako nga bayamba abantu bano ddala n'okuba nga babazimbira amayumba ate abalala nga bayamba abaana baabwe mu masomero. Kakati enkola eno ebaddewo mu bannabyabufuzi abalala wabula ab'ekibiina kya National Unity Platform babadde tebanaba kuba nga batandika okuwa ebintu abalonzi baabwe. Kakati Derrick Nyeko yalabiseeko nga nate addiza abantu, naye tujjukira bulungi nti waliwo ekibinja eky'abawagizi abatayagalirako ddala Derrick Nyeko era bano bagamba nti tebajja kumulonda 2026. Bano nga balina obusungu nga si bamativu ne services z'omukulu Derrick Nyeko mu kisanja kino ekiwedde eky'emyaka 5. Bano bagamba nti 2026 tebaagala kuddamu muwa kalulu era bano tebaagala okuba nga balonda omukulu ono Derrick Nyeko. Stay tuned and don't forget to subscribe.